Essula y'e15. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani wa Odedi, n'afuluma okusisinkana Asa n'amugamba nti, mumpulire mmwe Asa ne Yuda yenna ne Benyamini, Mukama alina mmwe bwe munaabanga naye, era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga, naye bwe munaamuvangako anaabavangako mmwe. Era ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda ow'amazima, era nga talina kabona ayigiriza, era nga talina mateeka. Naye bwe baakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba. Ne mu biro ebyo nga tewali mirembe eri oyo eyafulumanga, newaakubadde eri oyo eyayingiranga, naye okweraliikirira kungi ne kuba ku bonna abaatuula mu nsi ezo. Ne bamenyekamenyeka, eggwanga nga lirumba ggwanga linnaalyo, n'ekibuga nga kirumba kibuga kinnaakyo, kubanga Katonda yabeeraliikiriza ng'abalabye ennaku zonna. Naye mubenga n'amaanyi, so n'emikono gyammwe tegiddiriranga, kubanga omulimu gwammwe guliweebwa empeera. Awo Asa bwe yawulira ebigambo ebyo, n'ebyo Odedi nnabbi bye yalagula, n'aguma omwoyo, n'aggyawo eby'emizizo byonna mu nsi yonna eya Yuda ne Benyamini, ne mu bibuga bye yaggya ku nsi ey'ensozi eya Efulayimu. N'azza obuggya ekyoto kya Mukama ekyali mu maaso g'ekisasi kya Mukama. N'akuŋŋaanya Yuda yenna ne Benyamini, n'abo abaabeeranga nabo abaava mu Efulayimu ne Manasse ne mu Simiyoni, kubanga baamusenga bangi nnyo nga bava mu Isirayiri, bwe baalaba nga Mukama Katonda we ali naye. Awo ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi mu mwezi ogwokusatu mu mwaka ogw'e15 ogw'okufuga kwa Asa. Ne baweerayo ku lunaku olwo eri Mukama nga bajja ku munyago gwe baaleeta ente 7 n'endiga 7. Ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda w'abajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna. Era buli atakkirizenga kunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri attibwenga, oba muto oba mukulu, oba musajja oba mukazi. Ne balayirira Mukama n'eddoboozi ddene n'okwogerera waggulu n'amakondeere n'eŋŋombe. Yuda yenna ne basanyukira ekirayiro ekyo, kubanga baali balayidde n'omutima gwabwe gwonna, ne bamunoonya n'okwagala kwabwe kwonna, ne bamulaba. Mukama n'abawa okuwummula enjuuyi zonna. Era ne Maaka nnyina Asa kabaka n'amugoba mu bwannamasole, kubanga yali akoze ekifaananyi eky'omuzizo okuba Asera. Asa n'atema ekifaananyi kye n'akifuula enfuufu, n'akyokera ku kagga Kidulooni. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggyibwawo mu Isirayiri, naye omutima gwa Asa gwatuukirira ennaku ze zonna. N'ayingiza mu nnyumba ya Katonda ebintu kitaawe bye yawonga, n'ebintu bye yawonga ye yennyini, effeeza ne zaabu n'ebintu. Ne watabanga ntalo nate okutuusa omwaka ogwa 35 ogwa Asa.